Kitalo ddala akabenje nno kagudde esaidi z'Ennamumira mu Mukono era ng'abaana abamu kigambibwa nti bavudde mu bulamu bw'ensi. Abaana bano babadde bagenda akulambula naye ng'essomero liri saidi z'Ewakiso wabula babatomeredde eno Mukono nga bagenda okulambula mbu train munange zeekoonaganye ne bbaasi abaana bano mwe babadde. Kuliko n'omusomesa afiiriddewo wabula ng'abaana abasinga bakyali mu ddwaliro babaddusiddwa mu ddwaliro okwongera okuba nti naate bafuna obuyambi nga woli mu kuba nti naate olaba akatambi ako. Amawulire nno si malungi ate erudda eyo. Kitalo nnyo eri munnange ate abaana bavudde mu bulamu bw'ensi eno n'abazadde Mukama abeere ng'abagumya naye ng'ate abalala bakyapookya n'ebiwundu mu malwaliro gye babaddusizza. Katubeere nga tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nno tufuna ono omusumba balayika tewali yamulabudde ku bannakibiina kya Nuupu. Basabudde omusumba kye batavumye musumba nga tekiriiyo naye ng'akatambi kano ke kaleetedde omusumba obuzibu kasooke tubeere ng'ate ettukakuwa. Nina omusajja gwe nabadde njogerako saagala kumwogera linnya lye muyina feeling mpitirivu. There is a man I was talking about. Kama yeebazibwe. Amen. Naye nzikiriza mukwereka ekyokulabirako. But permit me to make him as an example. So kati mu Uganda yaddukamu abeera mu America. In Uganda he fled and lives in the US. Omusajja oyo yali wano nga muyimbi. That man was here and a musician. Ng'alina erinnya. He had a great name. Ng'alina emirembe. He had the peace. Ng'alina kakyala ke n'abaana be. He used to live with the wife and the children. Nga Uganda agitabaala buli w'ayagala. He could go to every corner of Uganda at any time. Simanyi kaamagye kava akamugamba. I don't know where the whisper came from. Neryo eddala kwoli terimala. Even at the level where is not enough. Kati genda ofuuke member of parliament. Go and become a member of parliament. Awo n'awaalira n'entebe y'ekyaddondo n'agigendamu. And now he ran to become a member of parliament. Bannanga abo nabo ne watamumalira. And it was not enough for him. Era akaama ne kamugamba. And a whisper came to him. Ojja kuba bulungi nnyo ate senga ofuuka president. It will be better for you if you become the president. Era n'agenda n'alingiza ne mu ntebe y'obwa president. And he went and contested for presidency. Kati amaka ge ag'ekitiibwa White House yagireka wali e Magere. Now he left the White House in Magere. Oba mulimu bakozi kati basaawawo. I don't know the people that are living there now. Ali mu America yeekukumye. He's in the US hiding for his Sitaani life. akuleetera okuwalirira n'obulamu. Akatambi keeko kaakati bannakibiina kya Nuupu kye bakoze Pastor Martha olw'okulumba munnange ate pulezidenti waabwe kibadde ekikambwe biibino. Omusajja yabuuza nnyo leeta bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Kino ekikazi nkimanyi. Kino ekikazi. Kino ekikazi nkimanyi, kino ekisumba. Fenno mu mudde ne mukiyita ekyensonyi abali mu kyaki yakyo bakiyita kimusumba. Balaba nga kyamaanyi nnyo kya kitiibwa nnyo. Ne nnamuganda wange yakirya nga kikyetunda nga kimalaaya. Nakati era kikyetundira ddala kiba simanyi mu kyaki simanyi kikola counseling kibeereko nga kikwatirira embooko z'abasajja. Kino ekikazi nkimanyi. Nkugambye kyali wange yakirya era ife n'abantu abalala bakimanyi abali bakimanyi nga kyetundira ku mabiito. Okitegeera tukiyita musumba kandida. Ffe tukiyita kimusumba kandida. Era kasa kyavudde ne kisesema ne kyogera bino ebyekisiru. Musumba kandida nali manyi bawafuluma namu. Ani atabika bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Malaya ya Dominion Church na tete oyo omukyala namakula Josephine eyali etundira Ewantoni Mukono edda 25 years ago mu bimotoka. Ono ani atamulabudde tulwanagana na myera mannyo leero ate gwe mukonzikonzi bapasita Bujingo bajali bakaaba leero gwe. Museveni we yakera n'atabika bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Bamalaaya ne balowooza nti bafukiddwako amafuta. Gwe malaaya gwe peyongo yasamira omukulembeze waffe toddangamu. Kati ngenda nenkera ne neewuunya omusumba omulamba kwebyo ebimu byagenda okubuulira endigaze n'agamba nti ekisaapo ngenda giwera ku Kyagulanyi. Walombezaya alina essabo lyayita chachi mugambe nti bamalaya tugezaako kubasokola mu bantu ba bulijjo. Leja mumpola nnyabo wandize sigosose Babujingo baaliwo baalemererwa kati gwatenda bategwa omusimu nnyo ku bo so weetereza. Njagala kumanya mu Bayibuli mulimu erinnya Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine bwe liba nga teririimu ani yagasse bamalaaya mu basumba kuba kati ono omukazi amanyi omulimu gw'alina okukola malaaya. Olugafe tubulire ku wattaani kubanga tewali musumba nga alikwala litaliiko nziro asobola kudda mu nnaku y'abanna Uganda gye bayitamu ssaawa zino n'atandika ogisaagira nga bino babadde oyogera. Ifatti n'obadde ofunira vabodayoleya tobiddangamu ebyo ebyekisiru byo. Pastor Martha namakula munnange bw'okwata akazindalo mwannyinaze ng'otandise kubulira buulira abantu njiri lwaki omuntu alina okujja mu bulokole Kyagulanyi Center oba okumbye ku mbazzi. Pastor wa balokole kwa badda zanyo dot wenge bali omujja mutamidde mama muwala
Lani jobuka mwanzi bugwe dogo chiwano chi. Baba Kyagulanyi Ssentamu mujja mu kamwako. Malaya yo msoka mujikubire kwene namba 0 mukaga atano mu 2 mugisabe video de badiritinze ku page ya Dominion Church na tete. Twagala video de mwajoje mwabade mukoze ku president waffe. Eze sente ze wadide makula bujingu yazia nezimulakira. Rape yazia nezimulakira. Awarumbeza ya malaya mu mugambe. Deli saboli ya church tugenda ndiku makomo. Etteke lisooka tagambu ako. Etteke lyokubiri taddibwamu oba gwe Supreme Court, oba gwe mubajje, oba gwe mufuti, oba gwe bishop, oba gwani. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu agambe ekintu ekyo kirira kino okukolebwa. Bukwata amakazi nalubulira Yesu Kristo yave Yerusalemu n'agenda wano naga Kyagulanyi Ssentamu muleke tugenda kugaya. Tugenda kugaya. Tulaba taliwo. Naye fe weetuli. Mu Bible siwuliranga muntu banne mugende musomese ku Bobi Wine. Ali mu America yadduka. Bikwatirako wa. Banne bikwatira wane Bible. Kati video yajijeyo. Akaliro kamususe. Gwe buli bw'olivaayo olumbe Bobi Wine. Oba tolumbye Bobi Wine yekka. Oba olumbye banna Uganda 1 million ana mwezi. Tuba tugenda kukukolako ng'obuyinza ebulagira. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section list y'abayimbi mbu abagwa yino. Senga Acid yavudeyo n'abeera ng'ate munnange aleeta list y'abayimbi abagwa. Kaakati wuliriza bulungi olaba oba omuyimbi wo anaabaamu. Akatambi keekano. Abayimbi bangi nnyo abalina talent nga bavaako lwa malala nyiso okubamenya naye nga bakyali bayimbi ate nga balina ne talent naye amalala kati nga ne nja bamenyera katusookere waneeno Chosen Becky ize mu Uganda abawala abakyasinza amaloboozi nga ayimba nemmenyeka bali babiri. Chosen Becky yali Chosen Becky ne Rema na Makula. Yes. Owulira abo bo toleeta bano ba Juliana toleeta. Owulira Chosen Becky akayimba ke akakasembayo tukutwale ka bawulire side yo. I was like, what the fuck is this Becky singing? Mugambye alinga ayogera ali muli anyi. Chosen Becky yajja n'ayagalwa twayagala omwana oyo abantu b'Ebulaaya ne wabeera wagamba nze nenda kumwambaliza omwaka ne tumwagala. Chosen Becky najja nga atulimba n'atugamba nga bw'ali embeerera kumbe malaaya yali mukadde nkutwanga n'okuzaala yazaalako dda eyo heart break emu ne tugamba waaye it is okay. Ne wajjawe ebirala naye amalala Chosen Becky n'ava ku mulamwa n'abeera mu sikando ku sikando omwoyo Katonda yagutwala ogujja takyalina yagutwala takyalina oyo omuntu omulala Katonda gwe yajjako omwoyo. Mumpulira etuwulidde ani omulala gwe yajjako omwoyo? Irene Namubiru takyalina naye yali akaddiye Senga yali akubyeko kwatu akukaddiwa akusinga Juliana wano Juliana afulumya akayimba ako omwaka naye Senga ne Juliana naye yagwa takyalina byayimba. Owulira takyalina anti ne Juliana naye yagwa Bebekulu yavaako omwoyo takyalina. By the way malala takyalina wano yakafulumya waneeno akayimba amanya bakaita batya bannangayina waneeno kakebere nedda waliwo nakayimba ako keyankafulumya bakaita batya noti kakebere kati nze ne kakebere I don't even know it. Waliwo waneeno akayimba keyakolera press conference waneeno yali album number Break the chain. Like that. Yali album Senga. Ndanga yabajjako omwoyo. Nga yabajjako amalala. Senga yali album number eriko ennyimba nnyingi zonna tetuzimanyi. Mu abantu Sakamu friends. Thank you. Sakamu friends. Yes. Ekisooka nze ndi Gaga Median Bebekulu nze ayinza okufulumya oluyimba ne sitalumanya sikya zimanyi kati
mu abantu abandaba Katonda akima amafutage agachima kasita osussa amalala yagawa black sugar kati yagalina black sugar yaliko agachuze ne beki gonna galina Katonda akima omwoyo gwe amafuta ge. Honorable Nyombi uno avuddeyo munange n'abaako byayogera bagambye nti bagenda kubeera nga basiba abo abayita basenga nsimanyi bakojja abadda ku mutimbagano ne babeera ng'ate bawemula eggwanga okitegeera akatambika akano ensangi zino abagufudde omuze okumokkola agagambo agatayisibwa mu kamwa ku mitimbagano kuno bangi beekweka mu kweyita bakojja n'okweyita basenga abamu mukolamu ne ssente ekyo si kiinaako mutawaana kyenendako mutawaana kwe kubiteeka ku mitimbagano okubiteeka mu mitimbagano muba mugenze mu lujjudde abamu tugenda kubawandiikira amabaluwa agabayita ku UCC mwewozeeko kubanga ffe tetukugulako misango nga tonnabakuwuliriza kyogamba ekindeese wano olwaleero nga ssenkulu w'ekitongole kya UCC kwe kubategeereza ddala mmwe abeeyita basenga abeeyita bakojja nti kyemukola bwe muba temumanyi nti kimenya mateeka njagala kimenya amateeka waliwo byoyogera nga bituufu naye nga si bya mu lujjudde ebintu bajjajjaffe abamu baayogeranga ne babikkako ne babisaaniika temukyasaaniika well nze mbabuulidde nti ku mitimbagano bw'oteekako ekintu ekitalina kubeerako oba omenye mateeka era tujja kubanonako waliwo munnaffe awo abadde yeegunjulidde ye ogenda mu maaso agenda ku mitimbagano n'amokkola agagambo n'ayogera amannya g'abantu nga oyo twamuwandiikidde era tugenda kumuggulako emisango. Calvin Kayanja avuddeyo n'atabuka atabukiddeko mukwano gwe Justin Namere olw'ensonga oba olw'engeri gye baamuyisizaamu wali eri mu paalamenti wuuno bw'ati bw'agambye. To sit down. No. Honorable. No. I was simply thanking the speaker so I could go and take my seat. Okay. Thank you, Right Honorable Speaker. Thank you. Right Honorable Speaker, I beg for your protection. Yeah, please. Honorable, continue. Thank you, Right Honorable. If the Ministry of Justice will present tomorrow without specifically needing the backing of the ministers of local government, we would kindly appreciate that. Naye lwaki buli muntu Honorable Namere kwayagala okulagira nti akola? Mbuuza mu abakazi abakadde ab'enaali mu kiki ekyabatuukako. Honorable Ruth Aceng, ki ekyakusitudde wabadde otudde ojja otandika okukwatirira mukyala Nsubuga mu ggwanga lino erifumbekedde ebisiyaga? Bannange effubitize nenge ku mitima lye mulaga omwana omuto atannaweza na mwezi mu parliament era Honorable toweeriisaliisa ebintu bano abakazi ekko lye balina ku mutima. Namere lwaki kwe mulagira buli omu nti mukola? Aboogedde kasasiro n'abamalira parliament obudde nga temuvaayo. Wenna n'okikinala okwatirira mukyala muno ate bangamba akakajanja ke kakugobya mu ministry ya Health. Akajanja buli omu yenna ng'oyagala atambulire ku ntolizo. Kati oleese n'olugezigezi lw'omu parliament wabadde tosobola kuwandiika kapapula gwe sipiika. Omukyala yabadde mu budde bwe apresentinga mirimu gye olw'okuba mwamanyiira okulinnya kuba state minister teryayina bwogerero. Ebbanga lyonna lye wali mu ministry ya Health tubuulire state minister mulimu ki gwe wali omuwadde wawe yali ashayiningira. Kati kibeewuunyisa nnyo nti omupiira aguzannya bulungi ne boosi we siniya we bw'abeera mu field Honorable Namere abeera atuukiriza mirimu gye mu parliament. Ministry etambula bulungi eshayininga emirimu gya local government gikolwa buli kadde konna kemufunawo muteeka Honorable Namere wansi. Ani yabagaana okubeera ab'emikisa? Obwa minister wabufunira ku myaka 6 owulira akasajja ku mutima owa 3 mu 5 abufuna atya?
buli kadde ke mufuna konna ne mussa omwana w'abendi ku ttaka. Aha, tetugenda kubakkiriza. Maama zingako obukadde bwo weesonyiwe mami wa Papito. Olwo olugezigezi olwakugobya mu ministry ya Health. Kuba lugezigezi olwo buli omu yenna ng'omutwala ng'ekitagasa. Buli omu yenna oyagala kumukubira ntoli, kumutwala nga usigalo. Kyabadde kikwatiriza omukazi bwe butaba bujja. Obwa minister wafunira ku myaka 65 yabufunira ku 35. Ne kubwa state minister ashininga azanya bulungi omupiira ne senior we. Ekyo kye kibalima. Mwakwata ba state minister bonna ne mubateeka ku ttaka. Ne mubateeka ku ttaka abeera mu office n'abanga omwana omuto. Kibaluma okuba nti alina kyakola ashininga emirimu gitambula bamudelegatinga akola bulungi ne senior we. Buli kadde konna ke mufuna mwagala kulaba nga mumuteeka ku ttaka. Olwo olugezigezi lwammwe akasajja ku mutima n'effubutizi. Buli kimu n'enziro yammwe tugimanyi mwekakkanyeeko mukaddiye lwa bujja. Mwesonyiwe Namera akola emirimu gya local government. Waliwo kyetulabye ekigenda mu maaso eri bannaffe abo abatandise okwagala okuwa obuweereza buno naddala obwa internet naye ng'ate tebalina license. Ekintu ekyo nno kyakabi nnyo. Ekintu kino tukirabye nnyo eyo wansi mu kibuga kyaffe n'ebibuga byaffe. Abantu bajja ne bagula bundles ne basitoringa oba ne bateekawo ebyuma bwabwe obugabira abantu internet. Ate nammwe abantu baffe ne mugenda ne mugula internet eyo. Oluusi internet erabikanga ey'ebbeeyi entono naye ereeta obuzibu bw'otalabanga mu katale k'ebigambo bino eby'emitimbagano. Ekisooka efiiriza gavumenti omusolo omuyitirivu gw'otalabanga. Ekyokubiri tetuli bamativu nti abantu abo bakola ebintu ebyo banaasobola okukuuma obulungi ebyama byammwe oba information yammwe ng'amateeka g'ebyempuliziganya bwe galagira. Ekyokusatu abantu abo baleetawo okutabulatambula obuweereza bw'emitimbagano olw'ebyuma byabwe ebiteekebwawo okugaba internet oyo ng'ate tebimaze kupimibwa bulungi maanyi gaabyo eno mu komishoni nga bwe tukola ku byuma ebirala byonna. Kyova olabanga oluusi mu mbeera zaffe eyo mu Kampala mu bizimbe byaffe ebyo mu malls zaffe eyo olumu obuweereza butukaluubiridde nnyo olw'abantu abagenda bateekayo ebyuma ebigaba internet ng'ate tetubamanyi ate ng'ebyuma ebyo tetumaze kubikebera na kubiyisa bulungi okukola omulimu ogwo. Bagenda okumaliriza nga ffenna tufiiriddwa. Gavumenti ng'efiiriddwa omusolo, consumer gwe atwala services zino ng'ofiiriddwa kubanga kyofuna si kipime mu butuufu oluusi bakuguza kapa mu kutya. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abalabirira ensonga zino tugenda okugulawo engeri ey'okulaba nti bannaffe abo tubagulako ekikwekweto okuba nti nno bayimiriza enkola eyo. N'olwekyo bakonsuma baffe twagala mufiirwe kubanga ogenda okusasula essente zo ku bantu abo ate tubayimirize okukola. N'olwekyo genda eri ba agenti b'abantu baffe abali licensed tubamanyi bulungi. Bw'oba oyagala okumanya abantu baffe betuwadde license genda ku mutimbagano gwaffe Okay, onokasalamu. Genda ku mutimbagano gwaffe ucc.co.ug olabe bulungi abantu abo betwawa license okuba nti nno babatuusaako obuweereza. Togula bintu bino bya kifere. Weewale ebintu by'ekifere, weewale okuba nti ojja kusasula essente zo ate oleme kuweebwa buweerezebwa kubanga abantu abo bonna tugenda okugulawo ekikwekweto okuba nti nno tetubakkiriza buweereza bwe batalina license. Tetugaana bantu baffe kukola mirimu gino. Bw'oba oyagala okukola omulimu guno ogw'okuweereza internet olwedde tutaddewo obusobozi bwonna, tutaddewo
embeera ekwanguyiriza okujja mu katale kano n'okola emirimu nga tumaze okuba nti tukuwadde license. Obusente busaamusaamu tutaddewo license ntonotono ey'okuregioni okuyingira tutaddewo enkola w'oyinza okwerippa ku bano bannaffe abanene oba gye tuyita okusharinga infrastructure n'oba ng'oyingira mu buweereza buno. N'olwekyo tetwagala kufiiriza bantu baffe bizinesi. Abagala okukola bizinesi zino mujje muziyingiremu muzikole mu busimba bwazo nga tukumanyi bakasitoma nga bakumanyi bw'oba ofunye obuzibu nga tumanyi wajja oddukira. N'olwekyo tubakubiriza bannange bwe munaatulaba nga tuleese abantu baffe tumanyi olwedde we muli wonna tubamanyi tugenda kutandikira wano mu Kampala n'emiriraano tubenga ebintu ebyo tubiyimiza. N'olwekyo kye wali badde okola wali badde otuyamba nga tetunnaba kujja jjayo obuuma bwobwo obuteeke wansi ebintu bino biveemu kubanga bwe tunajja obuuma obwo ne tubukwata tetujja kukoma ku buuma ne bannannyini bo nammwe tujja kubakwata tubatwale mu kkooti mugende mwewozeewo kubanga okukola emirimu egyo nga tolina layisinsi kimanya mateeka wali badde tekikola kyova olaba ntuteekawo okulamula tokola kintu kyotalinaako layisinsi aye nammwe bakama baffe ba consumers temugula ku bantu bano abakola ebyekifere kubanga bafiiriza gavumenti omusolo ate batabulatabula amayengo ffenna ge twetaaga ennyo okubatuusaako obuweereza. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwete etambudde badde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobera ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.